bamukyala Kayi bagamba okwezza eddoboozi ly'abantu okulyezza obuyinza will of Ugandans musuubire ekyamaanyi nga opposition obwo anti bino ebintu byanjawulo FDC nga party yagamba tedda mu kkooti position yayo nagiwulira kubanga betulabyeyo mugibaddemu nnyo tubibaddemu ekivaayo tukipredictinga kijja kubeera bwekiti ne bwekiti batulana kutandika musango akati fe position tusudda mu kkooti naye ate abali mu kkooti bo mubawagira byanjawulo mwetemudda mu kkooti nga FDC kubanga mwami Oboyi era teyagenze anti kati omuntu yenna waagamba nti yeekubidde enduulu olina omuwagira ate ng'osaba ne Katonda afune amazima mu kkooti kubanga ebintu by'amakooti bino si byangu nnyo mirundi egisinga amazima bageerabira abakulembeze b'amakooti waliwo oluli bali basala omusango naseka omulamuzi omu amaaso ne gamuluma nnyo naba nga tasobola kusoma judgment ye ezo wakirabako mu Uganda kyalimu oza mu nsi yonna kyekyakasooka omulamuzi omu naba nga badde alina okusoma ensala esemba nagikwasa munne nyambaako nsomereko wano sikyalaba n'atalaba naye tategeeza n'abantu kikkirizibwa omulamuzi akola ensala n'atagyesomera registra n'agisoma oba omuntu omulala byonna bitegeeze registra gikusomera nga toliiwo naye oba oli physically maaso ne gakuluma nnyo nebange sokulema okusoma kyali nakyo one of the wonders in the world naye byaliwo mu Uganda bisobola okubeerawo kakati ku ssaawa eno omusawo guno gye gutandiseemu nze tennyumidde bulungi kubanga luli wadde basala ng'ebyo byonna bye basala naye bano bonna gundi balooyazi babawanga time luli twamalanga wiiki nnamba nanawe onyumirwa n'okuwulira wadde nga bagenda ogisanga babisaane oganda basajja bafakoza argument yaffe ennungi naye nawulidde mukulu namulaba nga ayogera chief justice ngawe time table yenge gye bigenda okutambula Alfonso Wenyedolo nawulira nti agenda boye dakiika 3 okuwoza omusango gumaze ennaku 6 nga mu campaigninga mulimu ebyo nayo ebyalimu okulemesa abantu okugenda wano tiyagaasi biki oli akumatize mu dakiika 3 sisuubira nti mu nsi yonna waliwo looya ayinza okumatiza ensi mu musango omunene bwe gutyo mu dakiika 3 that lawyer has never been trained in the world dakiika 3 tugebakuwa munzikirizayo tekisoboka mbulira any lawyer in the world omubuli ojja kunya onoonyereza okusinga nze omusajja onoonyereza nnyo noonyereza omubuli lawyer mu nsi yonna ayinza okuwoza omusango nga gulimu petition y'owa president okonvinsinga ekkooti mu dakiika 3 nti ono yamenya kino n'akola kino abawuliza ne bakkiriza nti kyekyo mu dakiika 3 mu Uganda ngenda kirabako omundi ogusooka bwe kinaba kikoleddwa nja kutenda looyo yanaaba akikoze ajja kuba akoze ajja kugenda mu Guinness Book of Records ndowooza naye tuli ebya America jjo nga bawooza ku bya impeachment ya Trump bitandika kiro saa mmeka mwene naye nga nzuuka nembiraba nesigala nze kamuddiiro nja kulaba engeri gye bawozaamu emita naye ngaolaba musajja muwadde 6 hours naye nebaba 6 hours oba okozesaako 3 gomanyi naye zino zigenda kula eddakiika mmeka 3 bwe okula eddakiika 3 mugende mmanyi oba ogenda mu bintu bino ebya kkooti it should not be only be fair but it should be seen to be fair olaba kati ate uno awaabi wakiri obendinga backwards n'omuwamuwa time wakiri abe nga talina kyeyekwasa nze bakoze eki banyimye obudde nze ndowooza mwami Bobi Wine alina byasaba bingi nawulidde n'obujulizi obuti tebabukiriza kati genda mu kinaki bawadde batutte affidavits endala 13 atuwiza affidavits ebirayiro by'obujulizi kiyinza okuba nga naye baabitutteyo mbunga obudde buyiseeko babitutte ku Mande jjo saawa emu ku makya obutamuleka kwekwasa wali wadde omukkiriza bina n'abireeta omenye procedure bwe kiba tekimenya constitution kuba sikiba tekimenya constitution kiyinza okuba kimenya procedure yaabwe n'enteeka yaabwe naye nga tekimenya constitution wakiri bend backwards n'otamuwayo ka chance kwekwasa nti banemesereza wano agambye singa bagenda masiro mulemesa agenda kuteeka ensonga mu kkooti y'abantu ati kakati abantu abamu tebamanyi kyekitegeeza singa Bobi Wine akeerekya n'agamba mukulu Bukyagulanye Honorable Bukyagulanye nsonyiwa omuyita bwami mukwano gwawe musonyiwa omuyita Bobi Wine kakati mukulu Kyagulanyi n'akeerekya n'agamba nti omusango gujje mu kkooti
kati oledi tributation endala zikyatutawaanya olaba nga akantu akatono nekintu tuyita tension empya wabuli mwaka bali tulagawo bajja omusango tulagawa. That sense bund of uncertainty mu ggwanga is very dangerous. Nze ndowooza babending him backwards bamuwe chance president gebena byasobola okupresentinga bawoze omusango buli omwala beti kubadde fair naye kuba kati ng'ogwa mwami Mbabazi buli mwera alaba gwali gulaga wadde mwali mugundi nakye olaba evidence bayita affe tetwaleeta tebintu gyaffe gyasooka tukulu be predictable tebayita okudda sayidi eno kakati muleke aweeyo buli kimu nze kyensaba so that justice not only done but should be seen to be done kusaawe nekyetuleta to be seen neddakiika zinasatu babasobola kikyusa kiri mukama balina ebintu ebyamateeka byesimanyi nkuvuddeko naye wadoga abeefudisi temwagenze mu kkooti ekyamazima kimwadde mulina okukola owokusatu ate ogenda mu kkooti bakubbye eki mwami Mbabazi si yali owokubiri waliwo president ampuliriza ye mwami John Kikonyogo kanve eno ngenda kutandika na mwami Salimu Uhuru ku nsonga eyo